Alright, SBK TV kochali nange omuzika bw'omutima SK nze mbeera ntuuse muno okubanga nkutuusako amawulire gonna gwetaze okubanga omanya agafa mu music industry, politics, byamizannyo, byanjigiriza oba byabusuubuzi. Just subscribe on SBK TV ate muno okubanga osharinga eri mikwano gyo nabo bamanye obagambe basubscribinge ate obasharinge tokomaawo just nyiga akade akali awo wansi osobola okubanga munnaye ofuna updates on ku SBK TV. Onako lwaleero ntuuse n'amawulire agafa mu ministry y'ebyenjigiriza anti ababaka wamu nakati kwa parliament bafudde bo ne basaba government ne bagiwanjagira wamu ne ministry y'ebyenjigiriza okusobola okubanga munnaye esazaamu olusoma lw'omwaka guno. Ababaka bagamba already ebbanga liweddeyo, already semester nfu, already omwaka mufu. Ye omubaka atukutumtukidde atugambye nti government yandibadde ekkiriza oba yandibadde ekoppa amawanga amalala gagiriraanye okuli Kenya, Tanzania wamu ne Rwanda okubanga esazaamu olusoma lw'omwaka guno. Omubaka Atiku agambye nti government ekkirize abaana badde okusoma 2021 era agamba nti buli mwana yandibadde adda mu 2021 okusoma era ng'atandika mu kibiina ky'abaddemu. Omubaka Atiku atugambye bw'ati. Mid-July, meaning actually July is already ended. So if you are looking at any period to be utilized, it's from August, September, October, November and December. But you're also aware that we are entering a critical political period. I don't know why the ministry is not coming out clearly to advise government that this is a dead year, like Kenyans have announced. Ngabo government oli ku SBK TV nange SK muzikondu kubakwatira nga nkuweereza kyenkusaba munne subscribinga osharinge ate era okomentinge munnaye nkusaba busabi niba kwano gyo bonna bonna bagenda benga basokola nga basubscribinga ku mukutu guno gwa SBK TV. Yeah man, SK muzikondu bw'omutima. I sign out. This is SBK TV. Subscribe and share please. Thank you.